nga sinayimba nebaze Bishop Kiganda ne Mami Cindy Kiganda olwa Kingdom FM mukama yebazibwe. Kingdom FM ekoza abayimbi bangi abamu etusindise mukama yebazibwe n'okutuuka we tutuuse mukama yebazibwe. Wano waliwo abalokole waliwo abaluganda wasooka okuwulira nnyimba za Joseph Ngooma ku Kingdom FM era nga ko watandikira okumanya Joseph Ngooma mukama yebazibwe kubira Yesu engali z'amaanyi. Amiina. Njagala okwebaza abakozi abalungi aba Kingdom FM mukama yebazibwe. Mbadde nga mukwano gwange nti oba kati eno ligimu yakumeka waliwo ligimu ezizze zibaawo ne mwenna mukama bawo mukisa ate eno ligimu y'amaanyi nnyo. Kale kampeerezeyo oluyimba mukama yebazibwe siyinza butayimirira na Kingdom FM nga Kingdom FM eyimiridde nange ebbanga lyonna mu linnya lya Yesu. Amiina. Kale ennyimba bbiri luwe mu linnya lya Yesu. Amiina. Kubirako Yesu engalo. Wali luddawa oluyimba olwo waluwulirawa. Yimba 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 nina omusajja gwe njagala oli omwami yantwala yerabira ebirala byonna nasigala birowoozo. Alina ekisa ekitakoma ekisa kyekiwonya nyabo kisumulula kiyinzisa kyenkanika wanika emikono tusinze Yesu bwakwata ku mukono akutuusa gy'ogenda bwabayambye takoowa talinda balala ye bwe namuzuula obulamu bwange bwakyuka teriyo mulala alinyamba ng'omusajja oyo w'amaanyi era gwe ntunuulidde munsene Uganda ennyanja siritya kabi konna omukono gwe gulindokola. Kati oba sente zimbuze abalabe bange beeyongedde siritya nina nyamba oli omusajja talibula kamberenga naye alabika alina maaso olyawo eri maaso gyantwala ebiryangenyesa mumaaso eyo kangome sirifa mama mubaye bulamu era nnyini lyonna ali wamu nange alintuusa gyegenda oyo mukama yimbira Yesu nekamberenga naye alabika alina maaso gyantwala kangome sirifa kubaye bulamu era nnyini lyonna alintuusa gyegenda wanika emikono musinze Yesu. Kale twebaza Katonda lwa Kingdom FM ate twali tuli awo ne KTV nejja kubira mukama engalo. Twebaza Katonda lwa Bishop Kiganda olw'okwolesebwa mu linnya lya Yesu. Kiki ekirindesa mukama nga byonna nabiyitamu nabiraba kiki ekirisinga obulokozi bwe yansaasiza nange akasana oba kayaka ekuba n'etonnya olutakoma era mukama lisigalayo mukama ow'amaanyi alina amaanyi abagagga abatamulina bakaaba bakabaka nabo basindakane banoonya okufuna emirembe naye gyabula munange watayamba teryayamba obulokozi buli mu ye yekka era oli okuyamba munange nga mukama mukutteko buno obulamu mwatali butiisa tebuba na ssuubi labayo obuzikiriro obutadda kitalumya ekyo omukisa gwe gwagaba guwooma tekuba buyinike yakuguma wanika emikono yimbire Katonda nekamberenga naye alabika alina
maaso gyantwala eri maaso gyandaza iri lyange neyaziza kaŋŋume sirifa kubaye bulamu eranyiriyo ngali nange alintuusa gye ŋŋenda Mukama alindokola leka mberenga naye alabika alina maaso gyantwala obulamu eri maaso gyandaza iri lyange banange ye kabaka kaŋŋume sirifa nange kubaye bulamu eranyiriyo Yesu alintuusa gye ŋŋenda Gubira Yesu engalo wanika emikono tusinze Yesu kale sirina kyenne yange naye gwe taata aliwo Katonda ng'akulaza ekisa omutima gw'omulungi nnyo omukono gw'omuwonya tolina kulemesa neyanziza Bishop Kiganda wayitawo ku maama sikugeza na mukyala Yesu onoobasinga wanika emikono tusinze tumuwa amatendo tumuwa ekitiibwa byonna bitwale omuwonya ssebo walaga omukwano walaga ekisa owajja gye nalyeyo abange gye walyeyo nalinayo wala gyolabandowoozayo onsisinkano tukuwa amatendo tukuwa ekitiibwa byonna bitwale omuwonya ssebo walaga omukwano walaga ekisa wewajja gye nalyeyo mikwano gye walyeyo nali wala nnyo kyobandowoozayo ekuwa amatendo abamu ku ffe twali wala wamma bwoba wali wala wanika emikono osinze Mukama yakugyeyo yonna gye wava abadde Katonda wonna wootuusa abadde Katonda Kingdom Radio wonna weetuusa abadde Katonda KTV wonna weetuusa abadde Katonda nze nalinga amagumba agali mu kiwonvu nga tegalina bulamu tegalina mubiri natambulanga mu nsi eno awatali ssuubi ng'era mmanyi terisanyu era teriba mirembe kale mpola mpola nayimba ng'ennyimba neziva ku mutima eri nga naye za nnaku kale nalina ebiwundu ku mutima omanyi biruma ng'era mmanyi tesiri wonna babekanga walinga nze tusinze Yesu wabula mu kaseerako omaziga amangi yagolola omukono Yesu era yamponya sinza kuwa amatendo nkuwa ekitiibwa byonna bitwale omuwonya sebo muwonya walaga mukwano walaga ekisa nze gye nali wala wanika emikono sinze tumuwa amatendo ekitiibwa byonna bitwale kabaka musawo walaga Mukama walaga ekisa babajja gye nalyeyo abange gye walyeyo nga nali wala buli bendo ekuwa amatendo engalo za Mukama
Omulugendo n'obulamu lubeera luwanvu bannyabo ne bassebo. Mulimu abamu we bakaabira nga tabamu basanyuka. Mulimu bingi ebinyigiriza abaavu nga n'abagagga bibakosa. Mulimu ebiseera lw'onoonya okuwummula naye ne kubula. Nze bino bye bimu ku bibadde mu lugendo lwange olutuuse wano. Kale nakula na maama ebya taata sibimanyi nnyo nnyo. Twabeerangawo ne maama ng'ennaku ezunza. Yali mukazi mukozi ayagala abaana fiirawo ku lw'abaana. Ebyokulya nga bibula lwe mufunye nga mulya lwe bibuze nga muguma. Abaloga nga baloga endwadde zaaluma bange obulungi baseka. Kale nze okubeera wano okubeera kino badde Yesu yayambye. Naye munnange yeggwe munnange yeggwe munnange wamaguyita munnange omanyi ofuuka munnange taata yeggwe munnange amaziyita munnange baseba abatuddeeyo banyaba abatuddeeyo musembere mbalage munnange olwo ye munnange yafuuka munnange mubengalo yava munnange. Ebigambo bya maama bwe yabanganyize yammalangamu amaanyi. Ndi mukazi munaku ndi masikini ntambula mpita mizimu. Teyalina yamba teyalina suubi teyalina future. Singa nali nkuzeemu oba nandikoze sente nensanyusa maama. Naye nali mutabange nga n'ennusu 5 si kyangu kyazifuna. Naye Mukama olina amaanyi gwakyusa obulamu. Wanneerabiza ebikadde nze olaba wasangula amaziga ga maama. Yeggwe munnange yeggwe munnange yeggwe munnange amakuyita munnange omanyi ofuuka munnange taata yeggwe munnange Yesu yita munnange. Baseba abatuddeeyo banyaba abatuddeeyo musembere mbalage munnange olwo ye munnange yafuuka munnange. Mubengalo eziyimusa Mukama ani alina engalo za Yesu kampulira engalo za Mukama. Wamma kuba akalulu ka Yesu akalulu akayimusa Yesu waggulu. Ofunanga yakadde n'olowooza gy'obudde ne weebasa Mukama. Bwe nakulakulamu maama wange yannyumiza ku biseera by'entano. Ebiseera ebyo byali bya nnako abalungi abatugenda kunfaafa. Abamu byabatwalira sente abamu byabatwalira ŋŋanda. Abantu gabattibwa mundu ne maama oyo yandifudde era. Mwandiguze nga taata taliiwo naye Mukama ye yayamba oyo. Kyobola bamuyita munnange abooluganda Yesu yamponya nnyo nnyo. Yeggwe munnange amazima yeggwe munnange kale yita munnange amakuyita munnange taata yeggwe munnange abanguyita munnange. Baseba abatuddeeyo banyaba abatuddeeyo musembere mbalage munnange oliye munnange. Kubira Yesu engalo n'akalulu. Mwebale 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 mwebale.